Zigenze okubeera ssaawa 2 ez'okumakya nga abamu ku bavuganya ku kifo ky'omubaka wa Mawokota North beetadde eddamu ddene okutandika okuwenja akalulu. Okusinziira ku nteekateeka olwaleero, omu ku beesimbyewo ku kifo kino John Bosco Lubyaye abadde alina okuyegera ku kyalo Kamaliba ekisangibwa mu muluka gw'Emugge mu ggombolola y'Enkozi Rural era ng'ono enkola akozesa yakusisinkana abantu waka waabwe okubasaba akalulu. Ekyennaku olutuuse ku kyalo kino ng'ali wamu n'abawagizi be, ssentebe w'ekyalo kino Sulaiman Kaweesa era nga ye ssentebe wa NRM mu disitulikiti ey'Empigi n'akomba kw'erima Lubyaye okuyegera mu kitundu kye. Drive wagiwulidde ng'evuga n'agamba abantu basibe geeti. Bwe basibye geeti nja okumunnyonnyola, we munnyonnyodde n'agamba temulina kuwaana olukungaano oyo Lubyaye yeeyita ow'amaanyi era ngenda mmulagako. Okusinziira ku beerabiddeko, bagezezzaako okuwalira mbu Kaweesa n'abaako bakubira essimu era mu kaseera mpawekaaga akabinja k'abavubuka abadde bambadde ofula eza kyenvu ne katuuka era ekiddiridde kubadde kulwanagana. Abavubuka bwe batuuse banjiikidde bangobya abantu 30 ne banjikira ne bankuba ebikonde ne bakuba ne gwe abadde ku drive atuwerekerako ow'ebidongo naye ne bamukuba. Kaweesa okwogera naye ngamba biki okyokola bino naawe ozanze njagala ntagetinga Lubyaye. Samba Benoni ngazo kuwayo olukungaana ne bamukuba naye Kaweesa yeeyitaani. Tukitegedde nti Lubyaye newankubadde avuganya ku bwannamunigina munnakibiina ki NRM Kayingo kyokka ng'ekibiina kyasimbawo Susan Nakawuki ku kifo kino. Nakaluka Pulezidenti Museveni Nakawuki takasaba okiwulira ate Lubyaye akasaba ka Pulezidenti Museveni naye Nakawuki ne Kaweesa banoonya byabwe. Abatuuze bakukulumidde Kaweesa okulemesa Lubyaye okukuba olukungaana nga bagamba nti kyakola si kya buntu ate kitattana n'erinnya ly'ekibiina. Ffenna tuli bakulembeze mu NRM naye Kaweesa agitugobyemu era ayinza n'okwekanga nga Pulezidenti Museveni tagenda kufuna kalulu wano mu Mpigi mu Mawokota South okutwalizaamu kubanga Kaweesa empisa ze nga bw'ozimanyi empisa nkyamu. Kaweesa mu disitulikiti y'Empigi agenda kwonoonera obululu yabusedda tuli be NRM tukuwagira Jjajja Museveni tuwagira Lubyaye tajja tuleetera Nakawuki muno sinna Mawokota wano. Oluvannyuma bano baddukidde ku poliisi okwekubira enduulu kyokka babadde kye bajje batuuke abavubuka abakubye ne bayitawo ku mmotoka wabula poliisi terina kyekozeewo ekyongedde okubajja mu mbeera. Poliisi etuyambe ereme kudda ku sayidi emu. Kaweesa yaani mu Mpigi muno. Lubyaye yali chairman wa disitulikiti teyayisa bubi bantu bwe batu. John Bosco Lubyaye olumaze okumugajambula addukidde ku kyalaani okuddaabiriza essaati ye ono gye tumusanze era byonna bimutuuseeko abinyumya nga lutabaalo. Bwe batutaataaganyiza Kamaliba ku kyalo nga chairman Kaweesa ow'ekyalo yatutawaanya akubye abantu aleesa agavubuka agakuba abantu tuzze wano ku poliisi ne tubategeeza abaana baffe babakubye nange candidate banjuzizayuziza amapeesa esaati zirina kati ziriko na biraka. No nga bigenda mu maaso bannakibiina ki Nuupu babadde tebatudde. Bano nga bakulembeddwamu Farida Ndagire avuganya ku kifo kya mmeeya w'Empigi atongoza kakuyegewe olwaleero mu muluka gw'e Kafumu. Mpigi Town Council yafunye maama empeereza eyange egenda kuba ya muggundu nnyo. Ono abadde awerekeddwako omubaka wa Mawokota North Hilary Kiyaga ne bannakibiina abalala nga enkola gye bakuyegamu ya nju ku nju. Asalawo okukola village meetings kubanga village meetings ekyalo bw'otuuka ku kyalo otegeera obuli mu directly. Bakakasiza bannamawokota nga bagenda okuba bakulembeza abalungi nti wabula bakubongera amaanyi singa baba bawadde pulezidenti waabwe akalulu. Nja kuba n'amaanyi mangi abanonedde Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nja kuba n'amaanyi mangi nga bampeeredde ababaka baffe bonna abali ku National Unity Platform mangu era nja kuba n'amaanyi nga ne bakansalazi bonna bampadde ba kibiina kyange ekya National Unity Platform.